Gale tibya kiwonge nena kwagaliza okuona obulungi muganda wange nga yakatuuka mu office ya president w'ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Bobi Wine omukulu wamanyiddwa nga Sammy Okanya oba gwenza okuyita Sammy the Mighty Family. His Excellency Bobi Wine asoose kubanga mwana mulenzi ono amujjuukirizaawo nga yakatuula na mu ntebe bw'ati nti Sammy nakulaba ng'oli eyo okola bu vidiyo tubaaninga sebu Sammy twali tukulaba. Ngeri gye kiri nti His Excellency Bobi Wine musajja mukulembeze newankubadde akimanyidde ddala okumala ebbanga nti Sammy the Mighty Family azze ababaaninga obanga abookya bo ng'aba NUP. Bobi Wine agambye kale ebyo tubiteeke ebbali tubyerabire. Kiki obulamu bwo kati buyimiridde butya? Era mwana mulenzi Sammy the Mighty Family ensonga ebadde muleese entuufu ebadde yakubeera nti asaka bujjanjabi olw'ensonga nti yeetaaga okufuna operation. Okumanya His Excellency Bobi Wine abadde atutte akabanga nga tawuliziganya na mwana mulenzi ono Sammy the Mighty Family era nga wandi bantu wabaddewo oluwonko. His Excellency Bobi Wine amubuuzizza ekibuuzo ti Sammy the Mighty Family ensangi zino obujjanjabi obujjawa era bakujjanjabira wa? kakati bakujjanjabira wanasomera ku SG abandenga ti wali Bobi amazima fena tetwalina zinaye nawulira bulungi nga bususse akati mu mbeera eyo wali nengezaako okumenyola omusawo. No, His Excellency Bobi Wine akijjukidde bulungi nti olunaku lwabadde yasemba okulaba mwana mulenzi ono Sammy the Mighty Family akaseera kabadde kawanvuyirivu olw'ensonga yasemba okumulaba nga mwana mulenzi ono tebannamufumita bupiira mu lubuto mbeera si nnungi n'akamu. Wabula His Excellency Bobi Wine awadde mwana mulenzi ono essuubi n'amugamba nti kyekiseera katuuse mu maaso ge ebyokuba nti bamukolako kumulongoosa n'ebisigadde ebyo kati abimulekere abikwase Kyagulanyi direct era amugambye nti genda bakulongoose. Wabula wakati awo ababiri boogedde ku nsonga ey'okubeera nti Sammy the Mighty Family alina ewantu gye yasala n'ava ku NUP n'abaako ewantu gye yagenda ng'asakaasaka obuyambi wano na wali. Wabula Sammy the Mighty Family agambye His Excellency Bobi Wine ti amazima gali nti abasajja eri banneesudiiza mbwesudiiza tebalina kye bannyamba naddala ku nsonga y'okumpa obuyambi n'okulaba nti nfuna obujjanjabi. Gye yagenda Sammy the Mighty Family alabika yavaayo boggo. Kakati lwaki uddewo wesi yangambi uddewo gena mu ddwaliro? Nedda nduddewo lwa kusajjwa kulongoosebwa. Teri option ndala yonna. No, genda bakulongoosa. Twasooka wano genda bakulongoosa. Ate kati obyaddamu awo bali nabo ne banfuna nti omanyi tandika okunesudirizaamu nga balowooza ebintu biri awo byakusaala. Omukulu His Excellency Bobi Wine ayanjulidde mwana mulenzi Sammy the Mighty Family okutyakwe naddala ku nsonga y'okuba nti Sammy yandidyekebwadyekebwa oba nti abasajja baamudyekadyeka ne bamusayiningisa ebipapula wano na wali. His Excellency Bobi Wine amugambye nti oli musajja mugezi kansuubire eyo gye wali otagalira wano na wali abasajja tebaakusayiningisa ndagaano era teokeerangako Sammy the Mighty Family ne weetonda olw'okwogera amazima. Mwana mulenzi ono ayanjulidde ne His Excellency Bobi Wine enteekateeka z'okuba nti alongoosebwa n'amunnyonnyola kyonna na buli kimu nga bwe kigenda okutambula.
Nasura kwesa. Sibyetu bakusanyikisa makamo. Nalaba zi draft n'ingamba Sammy omusajja omugezi bayinza omuwandiisa bine. Nga weetondoola okwogera amazima. SG lamugale tedenga mushiyali. Yasindikira kakati okujjanjabwa. Omusajja ne what next? Bakujjamba kulongoosa ddi? Kakati ngenda kulongoosa wabwo. Register gyali. Era ndiwa abiri munyazi ngabali. Yeah, the Monday next week. It's Monday. Today is 22nd. So this is Friday. That's Sunday. Baja kula on Sunday. Awano His Excellency Bobi Wine akutte mu nsawo ye najjayo ogubaaso ogubadde ogunene ebitenkanika. Guno nga gubadde gujjudde kavuwa Sente. Nagukwasa mwana mulenzi Sammy, the mighty family. Era namuteerako obubaka obw'enjawulo. Amugambye nti wakati nga ajjanjabibwa n'okulongoosebwa afubenga nnyo communicatinga ne banne ate era gyewale n'okwogera ebigambo ebitakwatagana ne banna struggle banne. Amugambye nti omuntu obeera controversial ebiseera ebisinga abantu bakujjamu obwesige. Amugamba Sammy the mighty family omala okuba nti otereera komawo ku layini. Ate nekira connectinga ne bantu munnange tobeera controversial abantu basobola okutrustinga omanyi tutambulira ku trust Sammy. Trust is the most important thing. Ne bwembeera nze ne bampulira nga njogera kino ate njogera kiri. Kati nga His Excellency Bobi Wine amaliriza okwasa mwana mulenzi ono etterekebbwa ly'omusimbi eryokumuyambako ku bujjanjabi. Mwana mulenzi Sammy the mighty family kuyinza okuyita Sammy okanya naye agenze maaso n'okwebaza bannayuganda. Okusookera ddala abadde ayagala nakufukamira nga yeebaza His Excellency Bobi Wine wabula omukulu n'amugamba nti no it is okay kasita ofuna obujjanjabi embeera y'obulamu yo neetereera ebisigadde tubikwase Katonda. Sammy the mighty family all will be well. Abanaye bannayuganda leero lwakutaano naku z'omwezi 22 nakedde ku makya programu yange yakusinkana mukulembeze wange era musinkanye netwogeramu ne munnyonnyolamu wentuuse nebaza bannayuganda abankwatiddeko kuba wano mulimu akutukwatirako bukwatizi naye asitudde obujjanjabi nampa azaala ekibya kiwonge nakwagaliza okuona obulungi muganda wange kakangende oleme kunafuizibu obeere ngaoweesobola kama akonsasirye muganda otakuba fiiti nze manyija ensisinkano ya His Excellency Bobi Wine ng'asisinkana mwana mulenzi Sammy okanya goyinza okuyita Sammy owa the mighty family. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno His Excellency Bobi Wine ataddeyo obubaka ku mutimbagano gwe era n'abaako obubaka bwaweereza mwana mulenzi ono Sammy the mighty family okwongera okulaga n'okugjawo byonna ebyabatamanya ngamba badde bagamba nti Bobi Wine alina obuzibu ku mwana mulenzi ono oba nti mwana mulenzi ono alina obuzibu ku Bobi Wine. Bwe bubanga bubaddewo olunaku olwaleero officially bo buweddewo. Sammy the mighty family wamu ne His Excellency Bobi Wine both are clean eri buli omu ate era nga ye omukulembeze ebbanga lyonna ta holding a grudges ku bantu. Agambye bw'ati wishing you a full and quick recovery, comrades. Sammy, you got this ailment as a result of regime brutality. We join you in demanding for justice. His Excellency Bobi Wine amugamba nti nkwagaliza okussuuka okw'amaanyi oba okw'amangu Sammy buno obulwadde n'embeera gy'olimu wagifuna lwa bukaawu bwa gavumenti eno. Bagamba nti bamwegattako Sammy the mighty family okubeera nti babanja obwenkanya. Yes. His Excellency Bobi Wine bw'amaliriza okuba nti ateekayo obubaka awo mwana mulenzi Sammy the mighty family naye agenze ku mukutu gwe ogwa Faba oba goyinza okuyita FB Facebook
naye n'ateekayo obubaka n'agamba nti when you meet father you even forget about the pain. Despite the pain I'm going through, I blasted into laughter. Long live my president, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwana mulezi n'agamba nti bw'osisinkana fada oba taata obulumi obwerabira. Agamba nti newankubadde ali mu bulumi obw'amaanyi ye nga Sammy the Mighty Family atulise n'aseka. Era agambye nti obeewo owangaale President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bigambo bya Sammy the Mighty Family ng'alaga okusima. Kati ensisinkano eno olumaze okubaawe pa! Bafuutu soja nkulabidde we bayomba. Obukaawe obuvudde mu bafuutu soja bubadde bukambwe nnyo. Ono bamuyita Patti Sia. Oba ye yali Patricia n'ali awulamu yeyita Patti Sia. Patti Sia agambye nti this goes out to all foot soldiers. Talk less in case there is an unfortunate incident. Tovuma abakulembeze era tobalengezanga like Sammy the Mighty Family did with Honorable Rubongoya and the NUP fraternity. The secretariat might forgive you, but we followers won't. Discipline and respect kwe tutambulira. Byayeekolera music analyst. Wakati nga Sammy the Mighty Family, by the way, ekifaananyi ky'olabaawo kifaananyi kya mwana mulenzi Sammy the Mighty Family kyayeekubiza olunaku olwaleero bw'abadde asisinkanye omukulu SG David Lewis Rubongoya. Bafunyemu kaawe ekifaananyi eky'okwongera okulaga nti tewaliwo mbeera y'amaanyi oba tewali bad blood wakati w'abana ababiri. Era ojja kumanya nti bafuutu soja ebbanga lyonna babadde nga tebamanyi oba babadde nga si basanyufu. Naddala ku mbeera ebadde egenda maaso wakati wa Sammy the Mighty Family n'ebigambo bye yayogera ku mukulu oyo ate era n'abakulu abalala mu layini eyo. So bano bannyonnyola ne bagamba nti nedda bafuutu soja bagambye nti bino tetugenda kubikkiriza. Newankubadde nti His Excellency Bobi Wine wamu ne David Lewis Rubongoya basembeza Sammy the Mighty Family, bo bagamba nti si basanyufu olw'ensonga nti mwana mulenzi ono yayisa olugaayo mu bukulembeze bwa NUP. Kati bagamba nti newankubadde bo bayinza okubanga abakulu basonyiye Sammy, bo bagamba tebagenda kubanga bamusonyiwa. In fact Patti Sia ono akoze ne post endala ebadde egamba nti spitting lots of shit about National Unity Platform and failed to retrieve all the damaging shit you've said you've damaged my Rubongoya just cause oyagala mawulire kikulekawa wadde onyiize otya ate tolya letter B, enyukuta ya B n'agiteekawo. So Patti Sia ono ali nnyo ku tiimu ya David Lewis Rubongoya agamba nti Sammy yayogera obusa bungi ku kibiina ki NUP ate oluvannyuma tasobola kuba nti obusobo bwonna bwe yateekawo abusangulawo. Agamba nti yayonoona erinnya lya David Lewis Rubongoya olw'okuba yali ayagala kukola mawulire. Amugambye nti wadde Sammy wali onyiize nnyo ekyo tekikuleetera ate kulyaki bubi. Era namugamba nti newankubadde ebintu bibeera bikyankalanya olumu tokyusanga emmundu ate n'ozitunuza mu kibiina ki National Unity Platform, wakola bubi tetuli kusonyiwa. Baana ba NUP bakambwe. Kifaananyi kyolaba kya mwana mulenzi amanyiddwa nga Sammy the Mighty Family. Ekyo kye kifaananyi kya Gayono bwe yali alabika edda ng'obulamu tebunnayonooneka. Sammy the Mighty Family bw'ati bwe yali alabika nga Gayo asiba akaviiri ke n'anyirira era ng'akola stand-up comedy Alex Muhanja awo. Oluvannyuma embeera etandika okubijja, enviiri n'azisalako, wuuyo asibiddwa wano na wali n'okuba nti atwaliddwa kipayopayo mu mbeera enzibu ennyo, era obulamu bwatandika okuba nga bukyuka.
mpola mpola era omusajja anyirira era afaanana obulungi n'afunga endabika. Amakomera g'omwana mulenzi ono agabaddemu era abadde in and out of prisons enkya n'eggulo. Awo osobola okujjukira we yali amaze mu kkomera akabanga akaali kawera. Awo nno yali aleeteddwa alabe omulamuzi, osobola okulaba abasirikale ba prisons. Mwana mulenzi ono ebiseera ebisinga bazze bamukubamu ebituli aba opposition ate n'aba side eri nti musajja wa Katonda yatuukako ekiseera ng'afuuse nga goyinza okuyita nampa wengwa. Ate embeera y'obulamu yo gy'abadde atuuseemu ensangi zino emutadde ku kisenge nti amaliriza nga alina okukaabira abo be yavuma n'okubeera nti kubanga yabadde nga atuuse ekiseera nga sayidi zonna azikoona. Akoona sayidi ya gavumenti n'akoona ne sayidi y'opposition n'ekibiina kye mwennyini mwava ekya NUP bangi bamwekokola. Mwana mulenzi ono abamu we batuukira ne basala akaguwa ojja kujjukira nti ku sayidi ya NUP abamu ku bafuuti soja tebakwatagana na sayidi eri eyagagamera oba eyabbye Bekulu. Kati ate Bekulu one time yavaayo n'aba nti awa mwana mulenzi ono obuyambi. Si kyekyokka n'okubeera nti jjojjuuzi wano mwana mulenzi Lirupazo bw'anona Sammy the Mighty Family ng'ali mu mbeera mbi. Lirupazo bwe yanona Sammy the Mighty Family, Lirupazo kujja kujjukira nti naye ennaku zino enkwatagana ye ne NUP eyo yo tekyaliwo yayonooneka. So Lirupazo bwe baali batwala Sammy the Mighty Family mu ddwaliro n'ebisigadde, Lirupazo yabuuza nnyo Sammy the Mighty Family nti be wasuutanga na biki, bonna baliwa ku budde buno, eno ensi togiteekako maanyi. Era Lirupazo yali mukambwe. Kati ebiseera bisinga mwana mulenzi amanyiddwa nga Sammy the Mighty Family yeesanze nga alina okukuubagana ne bafuuti soja abamu abagamba nti ono takyali ku kitundu ku bo, olw'ensonga nti ate akolaganye n'abantu abajjonkera struggle ate nga n'ebiseera ebimu naye kennyini alabiddwako nga struggle akola ki, agijjonkera. Nti ebiseera bingi ne ku mikutu gye emigatta bantu here and there bw'afunye ng'obuyambi ojjojjuzi wabadde akuŋŋaanya obuyambi ng'ate bw'amaliriza okusuuta ono abaamuwadde obuyambi eggaali olumu ayina engeri gy'agiyisaamu ku sayidi ye. So bye bimu ku byobadde owula wali His Excellency Bobi Wine ng'amugamba nti obutambi mbulaba na buli kyokola tukola ki tuba tukirengera. Wabula His Excellency Bobi Wine n'asalawo okuba nti ekyakireka ebbali. Mwana mulenzi n'amufunirayo ekibaasa omubadde Sente n'amugamba nti genda weekubeko enfuufu. Wabula we weekubako enfuufu toddamu kutunuza eno midumu connectinga ne banno. Sammy tobeera controversial, ekyo kyewale nnyo ne sekwewala yenna. Kyakujjukira nti mwana mulenzi Sammy the Mighty Family abangi nnyo abazivuddeyo ne bamudduukirira. Mary Bato oyo of recent yavuddeyo n'amudduukirira n'akasente n'okubeera nti amubeererawo. Mary Bata ye mukyala wa NUP ddala. Ojja kujjukira nti one time yagaana n'okubeera nti akozesa ekintu ekya sayidi eri era byaleeta kalumanywera yali mungi. Obanga ovuddeko awo namulabye David Lutalo naye yadde amuweerezaayo awo emiliyoni ya ssente n'ezizijjako neyeebaza nnyo nnyini ddala. Si yeyeka abantu bangi bambi abazze nga bafuba okulaba nti mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Sammy the Mighty Family bamubeererawo here and there era ng'obujjanjabi ayongera okuba nti abufuna. Mwana mulenzi ono by the way of recent weekend eno yennyini eya Sunday nga 24 August lwasuubira okuddamu okulongoosebwa n'aka kantu ke baamuteekamu kayinza okuba nti kaggyibwamu. So agenda kuba nga atwalibwa mu theatre in fact yasembyeyo kuba nga akola post y'emu awo yatabuddemuko ku bantu. Yes, okusinziira ku lesson ye zaasuubira zaafunye mu bulamu yagambye from age 18 to 55 know this, health is your real wealth, protect it early. Agamba nti obulamu kyabugagga bukuume ng'obudde bukyali. Agamba nti time moves fast, don't waste it proving things to people. Ti obulamu bwangu okudduka tobumalanga we proving eri bantu oba kugezaako kukakasa bantu.
Honey Bites bano bagamba nti bakolera ebyokulya ebyenjawulo omuli daddies ez'abaana baddayo ku masomero na buli kalonda ow'ebyokulya abaana gwe baddayo naye ku masomero ate ng'ebyokulya ebyo basobola owangaala nabo akaseera nga bali ku ssomero nti kawune bwetuuka babaawo n'akookulya ebbali awo. Honey Bites babikolako, bakola donuts, bakola cupcakes, bakola emigaati ate era mukadde ke kamu bakola pizza n'ebintu ebigwa mu koowe ne keke ez'eya buli mukolo. Honey Bites ejja kuba nti ezikolera butereevu. Alison Painters Ujibo basizi balangi bagamba nti beeyune ojja kubanga ofuna ekyo kennyini keweetaaga. Bagamba nti ensonga ezikwatagana n'okusiiga langi ekizimbe kyo bakikolako. Ekizimbe kipya olina ekizimbe kyo nga kipya wakakimaliriza oba ekizimbe kibaddewo nga kikaddiye oyagala kuba nti okyongera endabika kirabike bulungi. Alison Painters UG ebyo babikolako buteevure nnyo nnyini ddala. Kadeke kamu osobola bakubira ku 0705 19 36 36. Kadeke kamu njaga kutegeeza ku bannaffe abaagaliwo nga yefe kennyini era ye YouTube channel kwoli mukwano gwange abasedde omusunsuzi erinnya eryange era nze mba ntudde mabegawo omuzindalo every time kubeera nga nzija nkutuuseeko information. Kyolina okuba nga okola kyakuba nti olikinga video eno naawe likinga video please. Thank you.